Abatwala essomero lya gavumenti erya St. Peter's Church of Uganda Primary School e Nantabulirwa erisangibwa mu kibangirizi ky'amakolero Namanve mu Divizoni y'e Goma munisipaali y'e Mukono balaaajanidde gavumenti okubadduukirira n'ebizimbe olw'omujjuzo ogususse ku ssomero lino. Omukulu w'essomero Florence Nabasumba Kayiira agambye nti kati abaana babayiiyizaawo weema giyite ttenti ze basomeramu wansi w'emiti kyokka nga nazo tezimala olw'obufunda bw'ekifo. Nabasumba agamba nti essomero lino mu kiseera kino liweza abayizi 1200. Banange nze neebaza Katonda myaka gye maze mu St. Peter's kubanga nkikoze bwe mba nkikubye nkikoze ki? Nkikubireko mu ngalo. Kubanga out of challenges ebisomooza bingi, abakulwanyisa bangi, aboogera bangi, naye ne tukiyitawo mbebaza ba ogis ne ba obis ne musobola okujja okubeerawo. Haleluya, Mukama abakuume. Okwogera bino abadde mu nsinkano n'abaliko abayizi ku ssomero bayite ba obis ne ba ogis okusobola okusala amagezi okulaba nti ekizibu ky'obufunda bw'ekifo bakinogera eddagala. Ensinkano eno etandise na kusaba okulembeddwamu Reverend Ivan Kiberu omusumba w'obusumba bwa Grama mu bulabirizi bw'e Mukono. Akubiriza abasomerako ku ssomero lino okuteekako ettaffaali okusobola okulikola. Ekigatta awamu abantu in fact mu research gye nakoze ate kiri mu gaalo ko bafowunda baki abakitandika bakikola nga kigatta abantu wano in the same behavior as an organization. Abantu wano babeere ne behavior emu nga totodente ono gaalo ono boy. Right now you're here as an organization that needs to be having a head. As I'm much aware, mwina ba leaders abakulembeze era baba tebaliwo obukulembeze bubeerewo. That's leadership. Therefore group eno bwenywera emanya is an organization abalina behavior emu abalina culture emu okubeera kyoli si gwe. Katonda says I am the one who chose you. Yense nakulonda. I had a purpose as to why I chose you. That's why at every point we must realize and recognize God, because He has a purpose as to why we are there where we are. He has a purpose why you are a teacher. He has a purpose why you are a deputy teacher, why you are a teacher somewhere, why you are in the social media like my friend here in the media. Nabasumba ayanjudde pulaani y'ekizimbe gali kwoleka kyayagala kizimbibwe nga kalina olw'obufunda bw'ekifo. Singa tunaaba mu nnyambyeko ne tulwana olutalo ne tulutuusa, that is my vision. Vision gye njagala. Atulambuza ebibiina n'atulaga engeri abaana gye batuulamu n'atulaga ne tenti ze baateekawo okwawulamu mu bayizi okusobola okulaba nti nno bayiga bulungi. Asabye gavumenti n'ebitongole ssaako n'amakampuni agabeetoolodde nabo okubadduukirira. Bwe tulina nga ba St. Peter's Nantabulirwa Primary School nga tulina obwetaavu obwa classes tezitumala. N'olw'ensonga eyo nsaba gavumenti etuyambe etudduukirire kubanga abaana sirina we mbatuuza tebakyajja mu klaasi. Buli klaasi yonna ejjudde n'ensalawo okuzimba tenti olw'abaana bano okujja mu kifo ekyo kubanga bonna mbaleeta. Gavumenti egamba buli mwana ajje. Kati ndaba nga sikyalina we mbateeka. Abaana bangi
ate ng'ekifo kifunze twetaaga gavumenti eveeyo etuyambe nga St. Peters naye nga ate ekizibu kye tulina ettaka ttono kati okusolovinga ekizibu ng'ekyo twetaaga kuzimba nga twambuka waggulu kyekinaatuyamba okuteekamu abaana abo bonna kubanga tuli mu industrial park abaana bonna bangi nnyo bano abakozi b'omu paaka muno bonna bajja wano baleeta wano abaana ly'essomero erisobola okubakuuma mujje bannange mutuyambeko n'ab'omu industrial park under social corporate responsibility mwenna muveeyo mbakubiriza mujje mutuyambeko bannange tuzimbire essomero abaana. Wabula Nabasumba agambye nti newankubadde abaana bangi bafubye okubateeka ku mutindo mu buli kimu naddala eby'omu kibiina ne wabweru n'endya yaabwe nga ya mulembe ddala. I have a lot of challenges here at school. One of the biggest challenges I have the school cannot accommodate this number. OBs ne ba OGs abasomerako ku ssomero lino batubuulidde bye baayitamu ne basona n'ensimbi okwebaza abasomesa baabwe ababagunjula. Noonya kyasobola okulya bw'oba osobola okuyingira awo waggulu awo walingawo emiti gya ffene nga ffene ye jjajja maama atugoba misinde naye nga tetuwulira tulina okumulya lwampaka twasalangawo okugenda okunoonya buli omu ky'osobola okuteeka eri olubuto kubanga ng'ewaka nga bwe waba kumpi osobola okuddukayo oba tewali kumpi ng'olina kugumiikiriza paka akawungeezi. Nga nkiikirira abamu batandika essomero lino eky'omukisa omulungi oba omubi mbalina wano abalala bali bwala balabaddeko puroguramu kaakati twatandika bwe tuti 1993 twalina ekirowoozo kitandika essomero wano ne kifeyiringa ne kifaafa empolampola kati mu 1994 netutula ne bannange bannumbawako olumu ekiro ne baŋŋamba tuteeka okukola essomero ku kyaki yaffe tuffena twali bakristaayo naye nga twalina we tukolanga essomero lyabasebenisire naye tugamba katukole ekyaffe era twali abantu 9 be bano omwami sekugwawo James taaliwo abaddeko ne puroguramu nakasobola kukola ki kujja naye nesiimye okubanga ndaba nninako benyina kuwano sirabye ziri mmenya sirabye wabuge naye nenamata simulabye waba waali kale awo ye P7 gye nasooka nayo kuba abalala bombalaba bwe bali naye nebaza Katonda okubanga ndeese. Akulira ekibiina ekigatta abakulu b'amasomero mu Mukono Susan Wamala Serunkuuma abasabye okwekolamu ekibiina ky'abasomerako mu ssomero lino basobole okukwasizaako omukulu w'essomero mu kulikulaakulanya ng'amasomero amalala bwe gakola. Ate ekirala okujjako kitegeeza you are proud of your school. Si kyekyo, you must be proud of your school. Era kati wano bwe mubeera wano ate muzeeyo ng'abaana n'olwekyo bwe n'ababuuza ebibuuzo nga muwanika emikono. How many of you are proud of your school? Ojjukira mu klasi nga bwe wali and you are once young like these children. N'olwekyo bwe Mukama bw'abakuuma n'abafuula abantu ab'omuwendo n'abafuula abantu tumira kye mukola n'abafuula nti mulina kye mugatta ku ggwanga ekintu ekyo tukyebaliza ogenda okuteeka ku ssomero lyo naawe bakujjukire nti nange naliwo mu 19 n'ababamu from 1994 up to 2000 era tugenda kukola association eri very strong. The saasomera wano naye because the head teacher currently is my friend. Ate bwe tukola ku association ate mulina omukisa nti ye mukyala asinga okubeera honest kuba yakwata ensimbi zaffe ez'aba head teachers. N'olwekyo mukubireko mu ngalo. Ate takoma ku ekyo kyokka naye mukyala era amanyidde olw'obwesigwa bwe era yakwata ensawo zaffe mu Mukono diocese. Mukono diocese era ali ku association.
Omu ku basomesa atunnyonnyodde okusomozebwa kwe bayitamu nga babulwa ne batuuza abaana olw'omuwendo omungi. Tulina abaana bangi, abaana bangi, omujjuzo guno gutukosezza nti bwe tuba tubasomesa mutosobola kufuna kye beetaaga, entebe zifitirivu, ate n'abaana era tebalina ngeri gye bazituulako, tebiina olw'omufunda. Singa bomu zibadde nga kyantuyambyeko kubanga era abamu twabawulamu tugezaako kubateekako mu tentisi naye era tebafiitingayo bulungi. Kireetera omuyizi obutafuna musomesa kyabeera ayagala kimuveemu. Era tukubira gavumenti omulanga ejje tuyambe tulabe nga disiti twongerako tufune oba storage building abaana banasobola okugenda obulungi tube nga tubawuzaamu. Kati ng'eno kiraasi erimu abaana 13 tusobola batuuza mu ruumu eno ebeera afunda era ojja kubatuukako si buli omuntu ogenda genda desike ku desike ng'omutegeeza ekyokusomesa. Kati eyo ensonga etwetedde okubanga naffe tunyigirizibwako abasomesa omwana tasobola kukwata ekyo kyoba omuyigiriza era ku 13 ojja kusanga ofuneko 50 agakugoberedde. Essomero, erya abaana olw'emisengo